okusinziira nga bw'omaze okuwawenjera Ssaabakristo njagala otutegeeze omugenyi omukulu watuuse kakati ye bishop njogeddeko naye era n'agamba nti bwensanga nga eklesi etedde bulungi ate nsireyo muleete ababyateredde abaana bakwawa bamaze Ssaabakristo nzegedde endiga zimmanyi ezo endiga tezimmanyi jangu ozanjulire amaje mukomo jangu ozanjule endiga nzigangire nga njikiriza kubanga oli ayinza okutuuka ng'ebintu ebinabakulayinika bulungi tusiza kubeera nga tuyigiriza endiga zibulire ono ye mukulu nabbi Kagayi Mukasa yava waggulu n'atonya kale nonze nabbi Kagayi Mukasa nzize nange okuyigiriza omanyi zonna ndiga ezo zonna. Olunaku olwaleero okwetooloola ensi yonna abantu abakkiririza mu Yesu Kristo ng'omulokozi waabwe bali mu kujaganya amazuukira ga Yesu Kristo omwana wa Katonda. tusanyuse kukulaba data bisopu mu linnya lya Padre lya Mwana lya Mwoyo Mutakatifu. Amina. Umujisa lengera umujisa mazima ya Katonda bisopu awawinjite umujisa bahe Naffe bwe tutyo ene ewaffe mu kadongo kamu tulina ennyimba oba oliawo ezijjukira naffe eno mu kisaayi kyaffe ekya kadongo kamu tulina ennyimba ezoogera ku mbeera eno eriwo olunaku olwaleero mu nsi yonna era nze amakanda ngasimbye ku luyimba lwa Prince Job Paul Kafeero amazuukira ddembe. We mbaseerabidde oluyimba olwo lwajja ku lutambi olumanyiddwa nga Nantabuulirirwa kwe kwali bisirikirwa ne kubeera ensi etawaanya oluyimba lwe baddamu naye nga ensi etawaanya original version lwajjira ku lutambi lwa Prince Job Paul Kafeero olw'omukaaga olumanyiddwa nga Tulerebererya era luli lwalimu engoma so nga ate luno ensi etawaanya yali alukyusiza. Ensi etawaanya ina versions ziringa 3 abasinga kyemmanyi ene latest gye bakwata video gye basinga okuba nayo original version abasinga tebagirina. Kwaliko essaawa y'okuzaawa ne kubeerako amazuukira ddembe n'oluyimba singa nalinze lwali ku lutambi luno. Kale yoyo Prince Job Paul Kafeero. Domino secula secro kalino olw'okujjukira amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo twebaza Omukama Katonda olw'okutukuŋŋaanya ffenna aba buli nzikiriza tukkirivu. Ekivvulu kino kye tuli mu kulaba ekyo ekivvulu kyakolebwanga buli ku Easter era nga Prince Job Paul Kafeero n'ekibiina kye ekyakulabako Gita Singers nga baleeta abayimbi ab'enjawulo ne baba nga baperforminga nabo. Okugeza baakolanga ne Muzeeyi Wire Mulwana Mukaabya, Fred Ssebbale ne Matia Luyima nga bajja ne bagattamu abalala. Kati amakanda katugasimbe ku kino ekivvulu kye tuli mu kulaba. Njagala nsaakaanye nnyo ate wakati mu kukyangendo essanyu lyampogaanye olwa Mukama waffe magombe yeseneegerera era simbapeza bigambo nsobola okumatiza omukkiriza nkyaffe kyayengedde lunaku lwa kunyanyagiza bivuga era luno lunaku lwa ddembe ddembe lwelukira endala okusanyukirwa era tulinaffe kusaamaanya nnyo gwe twenyumirizaamu Yesu Kristo omulonozi w'ensi duniya yayukuuma nnyo omubuyinza yakkirire magombe. Programu eno eteekebwamu ssente abakikaaya College and Vocational School basangibwa ali ebulenga ku 7 bakugamba nti twalayo omwana bamubangule badde ne boarding basomesa arts ne sciences then course zonna ez'omu mutwe zonna z'omanyi bazisomesa wali ku Kikaaya Vocational School. Twinex International eri wali ebulaga ku lw'Emityana abo basomeswa okuva ku mwana ali mu baby okutuuka ku kibiina eky'omusanvu ne tubeera ne St.
Mike Educational Center eri Kiwanga Mukono era nabo basomesa kuva ku mwana atandika obutandisi okutuuka ku kibiina ekyomusanvu ne tubeera ne Plan B Records abo bakwata nnyimba bali wali mu kibuga Mubende. Kati gwe eyeetaaga ennyimba zino ez'akadongo kamu osobola okuntuukira e Kasubi ku basooka kwa Vula Stage we wasangibwa etterekero lyaffe erya emboozi y'akadongo kamu Music Library and History Center. Wewesitula nojja e Kasubi ku basooka kwa Vula Stage oluyimba tuluteerako nusu 5 tutandikira ku nnyimba za 15. Woba olwagala ku WhatsApp tuluteerako nusu 10 tutandikira ku nnyimba za 15. Enkola ekusingira obwangu gye tukozesa. Gwe yeetaaga ebivulu tubeera nabyo, amaziika n'ebintu ebirala documentaries nabyo tubeera nabyo. Ne ayagala okubeera nga olina consultation olina ky'oyagala okwebuuza ku nsonga z'akadongo kamu naawe osobola otutuukira aba TV radio mpapula z'amawulire namwe ba blogger musobola okututuukirira naye atasate fee. New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade abo baliwo ku byakwambaza bakyala ba Uganda. Kale mu kiseera kino mu lunaku nga luno omukyala we yandibadde ayambala ko olugoye olupya naye n'anyuma n'abeera nga afiitinga mu society. Lwaki oyagala akyuse nga munnaye mugenda mu kyalo mu kuziika? Nedda tulina okukyusa mu buli mbeera. Kale genda ku New Subs Fashions oguleyo engoye ez'enjawulo. Bayina ez'abasiraamu n'abatali basiraamu. Kale totya nti olw'okuba akalango bakugamba nti badiiringa mu ngoye abakyala abasiraamu. Nedda balina engoye eza buli kikula kyonna. Kati tambula ng'ova ku Pioneer Mall ove ku Wilson 1. Wova ku Wilson 1 waliwo Health Link Pharmacy. Health Link Pharmacy weekoma yambuka amadaala ago kumugukiriro gwennyini ku mukono gwo ogulya yeyo New Subs Fashions. Ogenda sangamu omukyala musanyufu bw'ati Hajjati Fatuma Namatovu ye muntu akwasaganya ensonga za New Subs Fashions. Kati gwe yeetaaga okubeera nga olanga jangu tulange nange. Programu eno nti ujjo tukoma okubeera nga tulanga naffe oba oli gye tukoma okubeera nga tusobola okuyimirira data yafuuka wakaweerege olowooza olunaku yandibadde entwala ki buzito ki. So abantu bano abalanga naffe oba oli awo be batuwa ku busobozi oba okubeera nga tukola. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Kale show eno yali gayaza eno show gye tuli mu kulaba yali gayaza Prince Jopo Kafero ne kulabako Gita Singers bali bakoze ekivulu egayaza era muno ndabamu Saba Kristo Kagai Mukasa oye mzee Matia Luyima yali newewe Sauda Batenda na Kakawa we batyo we bali naye nga Matia Luyima yazanyanga Saba Kristo era muno yali yeita Kagai Mukasa.
kati omuntu omulala gw'oyinza okubeera nga olaba muno osimanyi oba okyamujjukira tulinamu omugenzi Nakigudde Mariam omugenzi Nakigudde Mariam bambi yatufaako mu 2011 yaziikibwa ali Mayuge then ne tubeeramu n'omugenzi Mbalire Kateeteeyi yoyo gwolaba agira azanya emizannyo abaatandika alina ekisawo yoyo Mbalire Kateeteeyi yafa mu 2004 yaziikibwa ali Nakibizi era ye muto wa manager Kizito Godfrey eyali manager wa Kulabako Gita Singers abasinga gwe twakazaako nga Jazz Commander. Kati abalala abali mu show muno ojja kujjukira mulimu Rose Namata akyaliwo era akolera ddala mwe abanoonya abayimbi omukyala wuuyo mbusobola obba mutuusaako mumuwe emirimu banaye emirimu gyakendeera egy'ebibiina so individual wabeera nga waali osobola okumunoonyaako n'omuwa omulimu so Rose Namata yoyo yeesibye ekitambaala ekyeru kati omulala mulimu Ssaalongo Kizito Misambwa oyo nno yafa yoyo omusomesa wa church yoyo Ssaalongo Kizito Misambwa kati Prince Job Kafero ye bishop naye abasajja bano batulaga nti eno yali real talent abantu olaba naawe oli mu kunyumirwa obudde buno kati fumiitiriza omuntu eyali mu kivulu ekyo nga yakiraba ye yaddayo naki ewaka era alina birowoozo ki kati abayimbi b'ensangi zino bino bye bimu ku bintu bye tulina okubeera nga tugezaako okukoopa naffe oba oliawo tuyinza okuteekawo ebintu bye bali tujjukirira kujjukira ennyimba zaffe tezikyazitowa nnyo nga ku mulembe guli wadde nga temwagala kyogerebweko obuyiiya butono n'obudde bwe tuwa ennyimba butono so tulina okubeera nga tulina ebintu byetugezaako okuzuukusa ebyaliwo ku mulembe guli nga byakola nnyo kale kyekyo ekivulu mbaagaliza Easter ennungi naye temumpise sinafuna Easter yange eyeekolo mukyala wa Namatovu Fatuma Koidi ye yankasukirayo eggumba ne wabeerawo mukulu wange Makumbi Junior naye yeerekereza munnaye n'ankasukirayo eggumba n'agamba munnaye munywanyi oluganda kulya naye ku luno bakristaayo bannange nze mbawadde ekyokulya kikino muliise amaaso n'emitima gyammwe n'obwongo naye nze Okay, kale muntu wange nkwebaza okubeera nga ongoberera entakera naye nkusaba subscribinga, commentinga, likinga, sharinga ebintu ebyo tebina kye bikujjako tebina kye bikujjako kantu katono nnyo. Nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57.
okusinziira nga bw'omaze okuwawenjera Ssaabakristo njagala otutegeeza omujonyo omukulu watuuse kina mutawana kakati ye bishop ndogeddeko naye era n'agamba nti bwensanga nga eklezia etedde bulungi ate nzireyo omuleete abyatereteeta abaana bakwawa bamaze Ssaabakristo endiga zimmanyi ezo endiga tezimmanyi jangu ozanjulire amanye mukomo jangu ozanjule endiga nzigangire nga njikiriza kubanga oli ayinza okutuuka ng'ebintu ebinabakulayinika bulungi tusiza kubeera nga tuyigiriza endiga zibulire ono ye mukulu nabbi Kagayi Mukasa yava waggulu n'atonnya kale no nze nabbi Kagayi Mukasa nzize nange okuyigiriza omanyi zonna ndiga ezo zonna ndiga za Katonda zonna mwenna muli ndiga kale genda Gukulaba data bisopu kulinya pande ngamana ngamwe mutakatifu amina umujisa lengero mujisa mazima ya Katonda bisopu awawinjite umujisa bahe Secra secro Karino olw'okujjukira amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo twebaza Omukama Katonda olw'okutukuŋŋaanya ffenna aba buli nzikiriza tukkirivu Changendo sanyu ya mpoganyi Mukama kubeba ngombe ikuyesene kena erasimba pesa bigambo nsobola okumatiza omukkiriza nkyaffe kyayengedde lunaku lwa kunyanyagiza bivuga era luno lunaku lwa ddembeddembe lwelukira endala okusanyukirwa era tulinaffe kusaamaanya nnyo twenyumirizamu Yesu Kristo omulonozi w'ensi dunia yayukuuma nnyo ng'omwezo yakkirire magombe bambi yayayaana nnyo bwe yakubwa ennyo n'okusambwasambwa nga tewali atakkirizaako so teyalangwa nsonga n'emu
I
lino Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 11 5 7